Naina mala S4 nga jagala course mami tayina sente nefuna mulimu gwekola mu kampuni nga nkole by that time nakola nefuna boyfriend no kampuni wamufuna mu kampuni tewasoma biragiro tebakkiriza kwagalanira mu bakkiriza newebbirira aho bonna ogezaako funa naye nga tofuna nkoze sente zange mpulira nziina netuusaako obukikozi mami abatasobola kutuusaako obukimu kino kiwali owulya nga mami tayinza kikutuusaako watoloka ku mulimu lwakutaano temwakola n'ogenda ewuwe ne mugula ebyokulya temwateekamu ka firimu awo kale kati olubuto lwenkana bbanga ki ssaawa zino owulira otya ate ono omukulu gwe mwalya naye capati z'okumakya kyakabi nnyo ddala kuba abasinga tebakola ki tebalabirira genda maaso mugamba nangamba naye omuvubuka wange ne mugamba Yesu wange atakkiriza obbeera naawe ne mugamba ye akola ne mugamba ye akola nangamba kiri fine osobola obbeera wano ewaka oba ogenda wa erulu ne mwasinza bbeera wano oluwo kozi nasoba nsobola bbeera wo kangende kati kagende ewuwo si kiwali osinga okwagala kwesenerako etukote weesenereko kati weeseneddeko anyway magezi kigowa abawala abakwenkana magezi gapa abawala bannenkana temupapa kale yes topapa funa omububuka naye topapa kumwedu asooke mu ddwaliro mukereza mundawa right now yes anfuddeko naye olabeka sikifuna nnyo kino kyennyini wemera ne mami wange abawuli ayagala mpe buli kimu naye agamba akasitaali wani kasitaali wa bbaawo kasitaali wa Muzaffaru siye Muzaffaru naye wawusimbi Faadi akanyaako ka Faadi kalina engeri gye kagenda mu butu ng'akakubuulidde n'ogaa ebirala tujja bbiyiya weebale nnyo weebalire ddala kuba muwala wa kabi abawala bano be mulabye kintu kyakuyiga nnyo gye tuli mu society gye tutambuliramu tusaana abantu we bati edda muwala bw'afuna olubuto abantu batandika gifuula mboozi muyaaye okitegeera naye ng'oluusi si mwana muki muyaaye ono agambe yava ku kampani n'agenda ewa Faadi ne balaba simanyi Telemundo n'afuna ono yali agenda afuna n'alwawo n'amalaya n'akola ki kirungi nnyo nti ono yamuzaalamu amulabirira ne mami yamubuulira naye gwali eyo nga mami omutya nga taata omutya yakambuwala n'olufuna n'otandika okugenda ng'olowooza linaggwa na mbiro olubuto lukula ludda mu ki ne bw'ogenda ng'odduka lweyongera kujjawa njagala obbagamba ekintu kimu waliyo ebintu bingi ebiteewalika tutuli wano nze nnyini siri mwana wa maama wange tawange wampita tata wange yamusanga eyo mu Ndeeba bw'agenda ku ssomero n'amuwa ku lifuti ebyaddirira yenze tekola bantu gambye toggwamu maki oyinza okuba nga toli mwana wampita naye nga gwogenda ositula famire ya taatawo oyinza okuba nga tebakuzaalira mu maka naye nga gwogenda olabirira batoobo oyinza okuba nga maama wo tebamuwasa n'ate ng'ogenda vamu ofuka omuntu obuvunaanyizibwa mu ki
mu society. Tugenda kubanga tuleeta omukyala ono nga yayinza obbazaamu amaanyi ku level gye mukola ki. Omukyala ono wakabi nnyo. Life stories zetulivingamu bazizannyamu, emizannyo egitunyumira, egy'okuyiga, egy'emizannyo giwandiikibwa abantu ne bagizannya naye nga giri ku life ki experience. Ladies and gentlemen, essaawa eno yennyini katuleete celebrity azannya emizannyo gino egya life telling, ng'ebiseera ebisinga gye batambuza amawanga kuva kuno mpaka America, Canada, baluddewo ebbanga bazannya emizannyo gy'otula n'olaba n'abaana n'abazadde n'emikwano. Ladies and gentlemen, katubanjulire Madamu Ketra all the way from the Empress. Assalamu alaikum. Wa alaikum. TV Ketra. Ndi mukyala muzadde, nina abaana bana. Basatu bawala be bakulu, akasembayo ke kalenzi. Naye bwe ntunuulira abaana bano nga banyumya embeera gye bayiseemu, naye ng'ate bo bagirabidde wano. Waliwo ebyeyongerayo mu maaso okugeza kati ng'ono mukwano wali okirowoozezaako nti oyo boyfriend asobola okugattako mujjawo. Kubamu akafaananyi nga baggaseeko mujjawo. Oli mwana muto, otandikidde mu kuzaala, tofunye ku ssanyu liri lye bagamba nti ery'ekivubuka. N'ogendako out ne banno ne mikwano gyo, naye gweolusumbuseemu otandikidde mu kuzaala. Kitegeeza step okoze eki ogifiiriddwa. Naye okutandikira mu kuzaala tekitegeeza nti okuze nnyo. Emyaka gijagenda gikulampulampula, naye ate oba ofuuse maama kitegeeza olina okukula mu birowoozo. Kakati mukwano oyogedde bulungi nti omulenzi afaayo, yeebale nnyo. Naye wali otuddeko awo n'omugamba tukyaleko ewa maama n'owulira endowooza ye. Wali obaddeko awo n'omugamba nti maama ayagala kulaba. Oba okuva wali ofuna olubuto wali atandika tugendeko ewa maama. Waliyo abakazi abakulu ng'omusajja nagamba nti tugendeko ewa maama wange okyali mutalo, awo bateekawo olusirika. Olaba abantu mutakyayogera eri amukabe tugendeko wa okyaleko mu bazadde bange. Ate nali sente weeziri. Naye kati watuulira omwana ng'ono agambe boyfriend tugende okyala ewa maama wange. Boyfriend amunyooma bunyooma n'akyalayo okukola ki? Yalaba ng'ekyagamba mistake. Naye mukwana amaani tugenda ng'abazaala. Naye namwe tusaba mutusaasire ng'abazadde. Tuyinza okugamba nti eno yali ensobi, bw'oba alina omwana obuzaala bwaba n'abusuulula, tuyinza okulaba ng'ofuna olubuto olwokubiri. Kisoboka bulungi. Bulungi nga tulowooza eri yali ensobi. Naye n'atuuka awo omwana ayingidde emyaka 2 omuto, ogenda okanga ali lubuto. Eyo eba ekyali ensobi era. Awo nno bwensabira nti kale bw'oba ozadde ono osobola okugamba nti kati kansooka enkuza ono nga nange bwenkula mu mubiri enkula ne mu birowoozo. Sweet, weebalinga ebitajjamu olubuto kubanga tuba tuzifuna ekisooka okujja ku lujjamu. Naye ate weebaze nnyo maama wo nti yakubeererawo. Naye njagala okkiriza mu mutima gwo nti maama wo tolina kye wamusasudde, wabula wamwongera buzibu. Naye okujjamu n'okuteeka mu kki ekisinga okuluma. Erama olubuto luzibu lwakujjamu ate oteekamu. Oteekamu tubeera twagala. Tembuuza ogenda olufuna obeera oyagala. Naye omusajja oba takufuddeeko ogenda n'olugjamu ate kibeera kibi nnyo. Okulugjamu kibi nnyo. Tegeeza okulugjamu kuluma nnyo. Okulugjamu kuluma nnyo singa oduteekamu. Tukitegeeze. Weebaze maama wo in a very special way. Yakubeerawo naye ayina
atuuse kitegeera ekyokubiri Muzzukulu ayinza oba mmeeya. Abazira okategeke abakyala beba bakasabe ne tuyinza gaali. Kino kigenda eri simanyi oba mukirowoozezza kuba mukifuddeko nga bababuulira yesu bayinza okuba nga bamu basaazeemu naye wawayamu gumwe abatannalufuna nabagambye wobajjamu empale naye nga togenda kukola suso togenda kwekattana musajja atali kitaawo atali mwana wa maama wo watalinako luganda suubirayo olubuto suubirayo olulwadde mugenda muti embuto nemweraga nti nesiri mujaali musaasira omuzadde agenda okubeerako ngaofunye obulwadde saasira omuzadde agenda okubeerako ku mbiri wali ng'oli wali byolya byebivuma maama ate aliyo ng'onoonya obulwadde obwo yali mu buzibu essaawa eyo alina okunoonya sente ezirabirira bato alina okunoonya ezikulabirira abasajja benatyo tebakyafaayo taata tebakyafaayo 10% abo gyebali era tubeebazeeko olwekyo naye abakyala bangi abakulu ddala bakabanaga omusajja yandekawo naye kati ate olubana abaana abato bano tokuba n'osuula busuuzi Anti n'abaana bangi. Ekyabula okuba omungi tekitegeeza nti mujja kutegeera kyengezako okugamba mutegeere Basajja bokka oba n'abawala. ne kubawala abasajja n'abanenyeza dda nti kino ekintu kirituwe nze naawe bwe tukikoleredde ebivaamu naye gwe ate oneesamba nnyo ng'okoze ki ng'ofunisizza kyekiri ekyatuuka kwoli so kisaagala kituuke ku bano mukyasobola okiziza okuva n'olwaleero Muwulidde bazzukulu bange. temwegonda ku mbaga Temwagala samba gawuni. N'ogisamba eno n'ogisamba eri. N'ogisamba ng'ani ani akasamba gawuni? Dr. Kurusumu bamutikira mwe temwasanyuka nga bamutikidde ye nga yagumiikiriza fenga tugumiikiriza mwe bani abatugumiikiriza Mwe temwali mu COVID. Mwe tebaabateeka mu lockdown. nekyesaagala bekwasa nti covid naye oba ofunye omuntu akulumirirwa n'abako kyakubuulira please take it musaasire bazadde bamwe oba bazadde bamwe baavu Abazadde tebaagala bazzukulu. Sakale temupapa kyoyagala temupapa bannange not before marriage bannange mbaganga enyuma naye nga mutunulire bannammwe nga gwolyawo maama wo Waliwo nga toli bawambaga. naye tekigaana kutwazaako omuntu akuwa ekitiibwa naye kakati oyinza okusanga omwana ono nga nenyazaala we tamwagala ngeza bugeza Ate yaleeta omuzzukulu. nga yaleeta naye ngagamba laba owakaana laba biki nga alaba buzibu bwe yaleeta wadde omusikulu balinaye nga alaba buzibu omwana obuzibu kateginyazaako okitegeera banyazaala batategeera buzibu omwana ono Anti alaba ng'amata agandigenze ewe bagawadde muzzukulu. ate kakati erabye ebyo naye nga mu bufunze baanammwe tubasaba busabe Dr. Police bw'aba afuddeyo bafaako mumusasule mukyasinga okolaki Okwagala. kyasinga okwagala nga mweyongeddeyo maaso sikoma wano tutegeeraganye ne bazadde bamwe kye basinga okwetaagamu so mumaleko sente bwe zigaana kale atetenkanye noonya omusajja ng'emyaka gituuse ne mama wo naye yambale kukomezebwa Anti mbeegayiridde nammwe abavubuka abali wano mwe mubituleetera kino kigenda erimu mwe mubituleetera omwakazigenda kukonyegaanako ate bw'oba okkiriza tweprotecting naye beprotectinga biganye bwendufuna kubeeramu naye ne mutuzaalamu tulowooza muli basereebu ate abo olwagadde okomawo baseebo oweesonyiire ddala bye mubeeramu. Oyo nno ye mukyala abeera ku sikulini zaffe kuliku Ebonzi ng'atusajja emizannyo egyaki egyakabi. Avuddeyo n'abagamba tugezeeko nnyo okulaba nga bwe kiba kibaddewo tweprotekitinga ate bwe tuba ne tweprotekitinze tusobola okubyesonyiira ddala. Alabirira omwana oyo alabirira tamulabirira nze
gw'omulabirira abeera ne mami wange nze nga nkola nga mulabi. yenkana kikati She's 2 years. be bano bamaama nno be tugamba nti bamaama abakakali tebasangika. Atandise wa myaka ameka 2 akulaza olubuto yalukola ki omuyaye ye teyalufaako nnyo yagamba ebigenda bikole ki naye kati alina emyaka ameka bambi oli mukazi wa kabi nnyo oli muwala mulungi nnyo kubanga tewajjamu omwana oyo nakumusuula kati yenkanaani Wa myaka ebyeramu. taani Britini tugenda mutumirako nnyo nga njagala muyige nti ekikola ono omwana kye yayitamu emyezi 9 ng'omuntu tamulabirira ate nga naye mwana kino kye tuyita nti teenage moms ng'alina ye yennyini mwana ate azaddemu ki kyokka ate mumuzaddemu tagenda mumulabirira awo tugambira nti abakazi abazadde bakola ki webale kubanga oli mukazi wa kabiri. Magezi ki ge wandiwadde bawala banno abayinza okuyita mu mbeera y'emu nga gwe gye wayitamu? Amagezi gayinza okuwa abaana abawala. Bami totya ekintu ng'ekyo ekibeera kikutuuseeko. Feel free n'ekirala beera open eri omuntu oyo ayinza okukuyamba. Ali open eri mami wange nannyamba ne tuzaala omwana omwana wange waali wange ne mami wange. Mami weebale nnyo gyegyo emirimu bamami gye bakola egy'enjawulo. Katugendeewo